ensi eno nga bwe yeetooloola newankubadde tugiryako makoola naye ate munnange nga bwe yeetooloola bweti bwereeta kanzunzu gye tuli. Kakati nno mu kutuleeta kanzunzu kitegeeza nti tutandika okubeera nga tulaba abantu nga beegaana bannaabwe. Sikumanyi bagamba nti ku lunaku lw'enkomerero abantu buli omu ajja kwegaana munne, buli omu nga yeekweka munne. Ebitabo by'eddiini bwe bityo bye bigamba. Kaakati munnange wano ku nsi nga tetunaba kugenda ku nkomerero eri, naye kati ku nsi wano ffe tuba tumanyi nti omuntu waba afudde enkomerero yeeyo katuli ku nsi. Era bo abantu abamu bagamba nti ku nsi kwe tulabira Geyeena n'ejjana oba ne paradise mbu ku nsi. Munnange Anita Among bw'atyo ate teyeegaaniddwa Jeno Salimu Sale akkiriza n'agamba yateranga okundeetera ku birabo nange ne muwa Katunda n'anywako akatunda. Abantu abamu ke bagamba nti akatunda ako Anita Among alina okukola ki? Yalina okwegendereza nti mu kiseera ekyo. Kakati munnange Salimu Sale amwegaanye akkiriza nti yes yali agambye she was my friend, yali takyali. Era n'agamba nti yateranga okunkyalirako nandeetera ebintu nandeeterayo ku bintu. Tetumanyi bintu ki Salimu Sale bye baamuleeteranga, bintu ki? Kuba agambye bintu kubanga Salimu Sale omutwalire sukaali amwagala, anza bata kyamunywa namunywa, omutwalire ekyomugaati anza bata kyagulya naggulya nga baagumukaana. Omutwalire ki ddala, omutwalire ki? Ateeka okuba nga ate omutwalira ku bintu. Bw'atyo bw'agambye she always visited me and brought me things and brought things to me. Naye ekyo nga tukyali awo tukya underlininzeewo ku bintu. Agamba nti her issues are beyond me, nti ensonga ze zansukkulumako naye tasobola kumutaasa. Salimu Sale tasobola kutaasa Among, tasobola kutaasa Among. Era agamba nti those she annoyed will need years to heal and forgive her. Abo Anita Among be yanyiiza beetaaga obudde, ate myaka si budde. Nti kati kale wiiki ejja ayinza okuba obusungu bukendeddemu oba omwezi ogujja, myaka n'omwaka mutono, n'omwaka mutono be yanyiiza. Ensi tugambye nti nga bwe yeetolola bweti etuleeta kanzunzu. Era weesanga oli munnaye kamunguluza amukutte n'agamba sikumanyi gwani, okitegeera. Kaakati munnange bw'atyo Sale bw'avudde mu Anita Among former speaker amuvuddemu. Kakati munnange ku weekend eno gye tukubye amabega wabaddewo abakulembeze ab'ennono abaagenze nga bali wamu ne baminisita ne bannamawulire, mwabaddemu ababaka ba paalamenti, bwe batyo nga bano bava mu Teso sub-region nga bagenze ewa muto wa General Museveni okubaako bye beegaayagaayaamu, era nga baagala Sale wakiri akasukeyoko tawero
ataase omuntu waabwe naye Sale alina ensonga ze yawadde ensonga ezo nga bw'ozivunjisaamu ennyo ng'ozibiriza bw'oti nga okozesa kye bata deep thinking otandika okujja kulooza ku ebyo bye tubadde nga twogera ebibadde ebyasibya Anita Among. Salimu Sale nga annyonnyola kakati delegation yagenze okuva e Teso, abakulembeze okuva e Teso omwabadde baklaje cultural leaders ne ba MPs nga bwe nkugambye ba ministers era baadde bagenzi wano e Kapeeka ewa Salimu Sale. Ba minister wadde ne Lydia Wanyoto yabaddeyo nange baadde bagenzi okupuliidinga okubeera nga muwala waabwe Anita Among abeera pardoned. Kakati Bukedya County MP David Okwera Bicham yabadde very outspoken era ono ewatali kulonzalonza kwonna mu meeting yayogedde emirundi egiwerako. Kakati Salimu Sale mu meeting eyo yabagambye talina buyinza, ali powerless. Salimu Sale agambye ali powerless. Ali powerless. Era tewali kyamaanyi kyawo kyayinza kubakolera ku Anita Among. Ali powerless. Kakati yero Salimu Sale bw'atyo yategeezezza abagenyi be nti munnange ebizibu bya Anita Among are beyond. N'agamba nti byamusukkulumako. In fact Salimu Sale kati wano annyonnyola bulungi nnyo ensonga eno kubanga nakola emboozi nnyo nnyo ku Anita Among mu kaseera akamu nga bakamukwata awo bali mutunda mmotoka bali mu auctioninga mmotoka ze biki baziwamba wabazi auctioning endoze tebannaba naye kugamba nga batugambye bagenda kuziteeka ku auction. Kakati Salimu Sale wano agamba bw'ati nti ebya corruption investigations, ebya corruption, ebyenguzi, ebyokubba ssente, mwe buli omu byali awo byalowooza nti bye byakwasa Anita Among. Yayongedde okubeera nga atukasukira ekifaananyi nti si byebyo mu byemumanyi, mbw alina ensobi endala ze yakola. Kakati ensobi ki Anita Among gye yakola? Era wano Salimu Sale ayongera okubeera nga atukakasa ensonga eyakwasa Anita Among. Agamba nti Anita Among ensobi gye yakola nti yemisiriidinga, yeewabya, n'akwata obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente mbu ng'agezaako okugulirira no compromisinga ba opposition MPs. Mbu ate eyo nga si yali priority ya Museveni. Museveni si kye kyali kisookerwako ku ebyo byayagala oba si yayita kitwala nga nsonga. Mbu Anita Among yakwata obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Salimu Sale yatugamba nti biri ebyobubbi yabba ssente si ensonga mmwe gye muliko. Mbu ensonga enkulu Anita Among yakwata ssente mbu obuwumbi n'obuwumbi nala kugulirira ba MP aba opposition. Ate Museveni mbu si kye kintu kye yatwalanga ekikulu. Kakati nga nkunyonyola ku nsonga eyo tusooke tuddeeko katono emabega. Twakitegeera nti ensonga lwaki Anita Among yakwatibwa si kubba ssente. Wabula Anita Among yali aguze obuganzi era nga bagamba mu Parliament yalina ababaka ebitundu 8 ku 100 nga bamukkiririzaamu. Era n'aba opposition mu bitundu gye baali beesimbye n'aba NRM
bano beewuunya okubanga ab'opposition baakuba aba NRM era abana aba NRM ne bagenda bakomplaining nga tebannanga nti Amongo yatidde ssente mu bali ab'opposition ne batukuba oba okitegeera era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kazinira ku ntoli za Anita Amongo mwakalaba abayita bano opposite n'ebirala amaanyi ga Anita Amongo gaali mangi ku opposition okuyitawo naye nga bakkiririza mu ye si mujje n'Omuseveni. Initially Anita Amongo yali yamatiza Museveni mbu asobola okumatiza aba MP bonna ab'opposition n'abeera nga abagulirira bonna ne babanga ba NRM. Museveni n'amuwa omusimbi ogwo era yamubaakinga nga twakava okutegeera skando ya corruption mujjukira bulungi nnyo ba Agatha Tuhayirwa bamaze okubreakinga amawulire tubitegedde buli eyeekalakasa ne bamukwata nakati abamu bakyali mu makomera. Ku nsonga eyo Museveni n'abaakinga Anita Amongo era Museveni ng'akwata ssente butereevu n'aziwa bamemba ba palamenti empitirivu n'ekyankwanzi abawa yabawa zaaki oba si ye priority ye tekiri mu ebyo byayagala oba byansoosowaza mputakirabanga nsonga. Kati olwo tuddayo ku nsonga eri nti ekintu kyagenda ne kyanfoldinga mu ngeri gye baali batasuubira. Baagenda okulaba kwegamba nga kiringa bw'onoogamba nti maama w'omwana bebi tabeerawo abeera bize mu mirimu maidi yawa omwana bottle y'amata nga omwana waali so nga ate maama yagula amata yagula buli kimu naye abimuwa yaani ye maidi ate amulaga mu masajinga amuwa amasajinga omutima amuwa byayagala ali friendly. Njagala okubuulira nti maama ne bwanajja n'atuula wali ne maidi n'atuula wali ne batuuza wano kibebi nga kyavula kijja kwavula nga kidda wa maidi tekijja genda wa maama kuba tekimumanyi. Kakati Museveni agenda okulaba ba MP baavula badda wa Amongo ng'emitima giri eri. Kakati Anita Amongo kati mbaddira just kugamba mbaddirayo mu bintu bye nayogere mabego kakasa ensonga eno kwasale musale yagijjeyo bulungi nti Anita Amongo y'omu ku abo abasemba okuba nti 231 President abeerenga alondebwa Parliament kati ffe eno abajega ffe bebalabanga baweewe ffe tulonda ababaka ba Parliament ate bo basalewo ani awangula nani agwa. Kakati bo basigaza omuwendo omunene mu Parliament ogw'ababaka nga Anita Amongo era still awagira. Kakati mu kaseera kali Anita Amongo akakasizza nga bwagenda okuwumula ebyobufuzi nti nange sebira satu musikomawo nze nkooye kakati tugenda okutuuka 2 muhozi olwo mawe amaze okuyisaawo kibiru kyabwe ekyo ky'okuba nti kakati president kalondebwe Parliament muhozi olwo amanyi agenda kusiga kuba Anita Amongo eri ye yalina ababaka abangi kakati awo nga tugenda tuwandiisa aba candidate presidential candidates Anita Amongo nga yeewandiisa mu kwewandiisa nga baseka. Kakati ndowooza baali badde tebaseka baali badde bagenda okwekubiramu nga balaba bye basiiba bye ebikola ki naye awo muhozi aba teyawambye dda ye tunaatuuka nayeyo nga tannawamba kubanga mpulira nti okuwamba kwe kuli kumpi nnyo kati meeting zaakola ki zaakuba mbu. Kakati munnange nga Anita Amongo wa planning do bakuba busu kati bagenda okukitundulaga bwe busungu Salimu Sale bwayogerako nti abo beyanyiiza kijja kutwala myaka kuba bamulabanga opponent nga boolaba bebalaba Kyagulanyi. Naye nze nabagamba nti nga babadde beesimbyewo Museveni oba Muhoozi n'Anita Amongo newakuba Anita Amongo si wa mutima mulungi yeeyagaliza nnyo naye nze nnonda Anita Amongo kuba Anita Amongo ensonga nagiwa kuba ye muki Uganda bano sibamanyi tetubamanyi nze sibamanyi ku byempulira ne ku bye baalimu okupuruvinga okitegeera kubanga oli waliwo amukayanira okugamba Meja General e Tanzania Kikwera. Kakati eyo tuvuddeyo just mbadde improvinga point yange
eri mu mboozi emu gye nakolako mu biseera biri nga Tamongo baakamukwata. Kati Salim Saleh ayogera ku busungu obwo bw'ayogerako. Ti bino bimulaba bino ebya corruption. Tibiriimu, si nsonga. Museveni abadde n'abantu abali corrupt naye ali corrupt. So what? We are all corrupt. Kaakati munnange sente ezo Museveni ze yamuwa, Museveni ze yeegaana. Ze yamuwa naye kati ng'azeegaana. Kuba bagamba nti ne mu kumukwata ogenda okwaza amakaage. Kigambi basooka ne batugamba nti baasangayo. Bagamba nti entamu ewulira muliro gusooka ate kisooka kye kibe kituufu first cut. Yebera baatugamba nti baasanzeyo obuwumbi sente ez'amawanga ag'enjawulo biki ba. Ate ne bamaliriza nga batugamba mbu tebaasangayo yadde n'ekikumi. Ezo baazivuba. Bazaali zaabwe. Oba okitegeera. Zaali zaamu ki? Ne bazizza ezo. Temuziranjulayo eri. Temugamba abantu mubikyuse. Naye ffe tetuli bawewe tuba tubitegeera byonna. Ate Mukama Katonda ali saidi yaffe era yasooka ne baasama ne byekola ki? Ne babikasuka. Tubitegeera bagenda okubisangula nga obudde bukoze eki? Buyise. Kakati munnange bw'atyo Salim Saleh ng'agamba nti political opposition munda mu parliament nti eno had long been compromised and neutralized, and there was no work for Among to do among them. Nti opposition mu parliament Museveni yali yagisensera dda era nga yagigulirira dda. Okitegeera? Era nga bonna bakkiririza mu ye mbu nga tebakyali buzibu gyali. Mbu era abo tewaaliwo nsonga lwaki Among yalina omulimu ogw'okubakolamu. Kakati ekyebuzibwa ate omusimbi buli. Omusimbi. Ate Museveni amubaakinga atya? Kuba kati yeerabidde okutugamba nti ne bwe yagenda wa Museveni nga bamugamba nti Among yabba ssente oba abadde spendinga ssente mu ngeri etetegeerekeka. Museveni yali badde agamba twali tutandikira awo. Naye Museveni kennyini yatandika kwogera ku bizimbe biri simanya bya bugaga biri UK simanya biki n'agenda e Bukedia n'akola ki ye kennyini aganja amuwa ne kunte n'amuwa na biki ne ssente ezazimba amayumba ge biki. Kakati nti katugamba nti Amongo yakozesa musimbi gwe ekyo kiri awo. Kakati bingi ebiri ku nsonga ya Amongo naye ndowooza n'akolayo emboozi endalira still nga njogera ku bintu ebimu ebirala bisigenda kwogera ku kati obudde bugenda kutuleka naye nga teweerabira nti aba maintenance palace balina solar systems zonna gwe ze baali badde olowoozaako balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako ku binsitoolinga bakwasa ekizimbe kyo bagambye mu kimaintaininge mu byamazzi n'ebyamasanyalaze g'obite. Solar kaakati e Uganda bw'oba olina kasente akatandikirwako ku bintu ebitandikirwako osobola okugisobola. Kati ne bw'oba olina ssente olala kizimbe kyo kyonna kiteeka ku solar era osobola. Kubanga amasanyalaze kati gasse bizinensi z'abantu mpitirivu gavaako buli kaseera. Hillside View Apartments bino ebisulo ebya Hillside View Apartments bya mulembe abambuuza nti bifaanana bitya. Nabagamba mulimu ebisenge bibiri ebisulwamu ng'oggyeko ekinaabiro ne toilet kuba eyo must. Kati eddiiro eddungi ennyo eririmu entebe ezinyirira TV gaggadde music system kati ekiyungu ekyakabi ennyo nga mulimu buli kimu gwe kiwali olowoozezaako ku standard ey'e Bulaaya. Kakati olwo balcony nungi, compound nnene, mulimu ne tent, mulimu ne sigiri z'enkoko, sola weeri, sannyalaze tegavaako, amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, transport ng'ova ku airport kasooba ng'oyise wano ku Uganda atalaaje namba ng'ogijje wano, transport wabwerera okuva ku airport. Beba maintenance palace, beba Hillside View Apartments ezisangibwa ejjanyu ku kyaki. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba e Kajjansi buuza ejjanyu ku kyaki yewwa.
kati ennamulanda waliwo ekkubo ddungi lya koolaasi ennamulanda so nga ate ery'ekitende lyo liri straight wegamba shortcut nnyo. Abo biba Hillside View Apartments. Amora Beauty bano bo balina shea butter akola ku nkanyanya. Tokkiza kumera nkanyanya. Shea butter ali organic. Enamba wezi lyawo buli kye nkugamba gwe situnula butunzi ku mboozi ojja kubalaba Amora Beauty bakubire. Dr. Kigwagwa endwadde ez'enjawulo internal organs oba byonna oli doctor. Waliwo doctor ali talented. Kati njogera ku doctor ali talented. Njogera ku doctor ali talented akola researcher ate nga mukugu. Kati n'akola research ku ndwadde ez'enjawulo n'abazungu ne bajja okumulabula. Ne bava Germany nga bazze bamanyi waliyo doctor e Uganda bazze kulaba kiki kipya kyalina ku ddagala lya wano e Uganda. Kukakasa Uganda erina eddagala erina abantu abagezi. Katofaana birwadde. Dr. Kigwagwa ense namba jinsabe namba yange sembya 7 weri awo njikuwe kati problem emu gyensinga okwesibako kubanga nze awo mba njagala nnyo okubeera nga ate abaawo nabo bagwenkizo amaanyi g'ekisajja kubanga eyo ensonga nkulu bannange oyinza okuba olina akanyama onyirira sente ozirina naye nga bwe tugenda eri ate ebintu bifiire eyo tolinawo gudu yadde even oba fair oba tewali oba tried tewali yadde even tried kibi nnyo. Kakati nze ate awo ntunulawo nnyo kubanga amaka bwe gabanga matebenkevu omuntu alowooza bulungi era ebintu biwava abaana abagenda okubeera nga ate batuddira mu bigere. Kati bwe gafa ne mwawukana n'abaana basobola okugendera awo batyo. Kale ensonga eyo Dr. Kigwagwa ate awo muzibu. Kati yuka tuveeyo tuddeyo ku Anita Among. Munnange Salenga akabatema nti Museveni yali teyeetaaga ebyo olwo babyegaana kubanga Bbakyuka tebakola nsobi. Kati Museveni ayagala obyejjamu nti yalinga amuwa ssente. Sale n'abagamba yali teyeetaaga Museveni yali teyeetaaga political opposition group kubeera mu parliament kubeera nga ate waba wagigulirira kubanga ekyo yali yakyekolerako dda. Okusinziira ku General Museveni kati yatubuulira kakati nti neutralization oba okumalamu amaanyi group eyo ya opposition yayogerako ababaka ba parliament mbu omulimu gwe gwali gwakolebwa nga ne Among tanaba kubeera nga ate afuuka Bukedia woman MP 2016 nti bo baali bagukolako dda. Mukama olinga agamba nti mu parliament mbeeramu ababaka be bamu bokka tebakyuka. Bannange ndoza bateekayo baddogo akisibanga ndoza liri bakyuse agenda okulaba tajja kumala biseera. Abakkiriza ogenda ekyankwanza nti bagaba ogenda ekyankwanza obwongo nga babusenamu obubwo nga bakuteekamu obulala ogenda okudda eno nga byoyogera tetubitegeera. Kakati mbuli wakubadde Anita Among kati Salim Sale yagezaako okumalamu eyali mbu mukwano gwe eyanywa akatunda kali niwakubadde ye yalowoozanga nti ali important era nga ekyo kyakola kya mugaso nnyo eri General Museveni mbu olw'okuba yali asplashinze billions za ssente kuba MP abo naye mbu eri Museveni ekyo tyali tekirina makulu n'owakaddaani mbu kubanga omulimu gwe gwali gwakolebwako dda emyaka mingi emabega. Tolimbiddwa bannayuganda ababuyabuya naye si ffe kati waliwo bannaffe obalaba bigundi byenda babikyame ku YouTube okwo waliwo ebisajja kisaze bulungi akawala atakiri awo kyesinza omuzigo kiri kiti kyogera nogaba bakino nkikolere ki oba lumungi enkivumemu naye ate nga tebakukuza bwe batyo naye ogamba nti kankireke bino byenjogedde bikimala mbiraba okwo gwe temutera obbiraba biri awo Kyagulanyi ogaba kati byo byagala ki
olemeddwa okutegeera ebibyo okwagala ekikyo onaawuza bye nange mu nsi muli abantu n'otunula gati onaalyoka nga n'ataba taata wange. Kakati nti Sale n'abagamba nti Jacob Oulanyah we yafuukira sipiika kati olwo babikyusa. Wuliriza engeri abantu bano gye batukwata obujega ate nammwe ne mukkiriza. Kyekisinga okuneewuunyisa kuba balaba mu comment section nga bafuluuta. Agamba nti Sale Musala annyonnyola olwo kati bambi bagenzeeyo okuwoza bannange omuntu waffe mumusonyiwe Sale waali badde anti batugamba buli kimu kiggwera eno. Olwo abejjako abagoba. Kakati ono abagamba nti Gen. Museveni Oulanyah we yafuukira sipiika mbu yamuwa briefing. Museveni yawa Oulanyah briefing ku bintu by'alina Museveni bye yali ayagala okukola mu palamenti y'e11 11th Parliament, ng'era balina kusoosowaza nti akisooka ba MPs balina okubeera nga basoosowaza nnyo program za NRM, socio economic transformation, era nti wano balina okutunuulira nnyo emyoga, operation wealth creation, parish development model n'endala ezaali enacted into existence. Kakati nti Oulanyah nti yalina okubeera ng'akola ne Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa mu kiseera ekyo ye yali afuuse government chief whip, tanafuuka deputy speaker, okubeera nga committees zino zonna nga zibeera wamu eza parliament, okubeera nga committees zino parliament ezi 18 oba nga zinfluencinga aba MPs abaali balina okubeera nga ebirowoozo babifuna bulungi nnyo, babisharinga mu babaka bannaabwe, okakasa nti buli muntu yenna atambulira mu direction eyo. Nga nabano aba opposition baamala dde bakola ki kati kyebabagamba kyebakola kyageza kutegeeza mbu Oulanyah yakyagala nnyo, yakyagala era nga assignment yagyagala, n'abeera nga kubanga yali egenda kuba emuleetera okuba nti atuukira Gen. Museveni boogerezeganya, kubanga yalina okubeera nga amuwa information ku nsonga eyo, okitegeera, era nga kino kyamuleetera okuba nti oba oli awo kijja kuleetawo independence ya parliament. Bagamba nga kyongedde okuba nga kimuwa amaanyi mu ngeri y'omu oba endala. Oulanyah yakyagala nnyo. Kakati bw'atyo Sale n'ategeeza abagenyi be nti Oulanyah bw'afa Anita Among n'afuuka sipiika, alina kyabuuse awo, nawali era alina kyadooginze, kati atuuza mu myoga bye tumanyi obulungi ebyatandika edda, kati biba byatandika dda nga binaadizi byonna byafeeyiringa. Kakati ate olwo ndi palamenti yegenda okubiggusa, nga yegenda okubiggusa, kakati ajja aleetawo okufa ku Oulanyah, era n'abuuka nti Anita Among n'afuuka ki, naye jjukira n'enfa y'Oulanyah eriko ebibuuzo. Ekyo nakyogerako nti ani yalibadde ambitious ennyo, ani yalibadde interested ennyo mu kufa kwani, ku Oulanyah. Kyekibuuzo kye nabuuze emabegako eri mu mboozi zange ezimu ku ezo eziri wano ku Uganda Atalaaji. Awo n'abuukawo n'atugamba nti kati Anita Among afuuka ki, sipiika. President n'amusamoninga Gen. Museveni okusinziira ku Sale, era n'amugamba alina naye okusoosowaza ebintu bye bimu, PDM, parish development nga bwe mubimanyi. Kakati
munnange nti Museveni bw'ati agenda okunoonyereza ng'alaba Anita Among byonna yabyabandoninga yabireka yabisuula wali n'aconcentratinga ku kusaasaanya ssente mu paalamenti ku ba opposition leaders. Salimu Saleh kyagamba nti Museveni mukyamuyisa bubi nga social economic transformation ye agenda ye eya social economic transformation alaba nti efa. Anita Among yabivaako Museveni ng'alaba ssente ali mu kuzisaasaanyiza ku kikati. Ati awe neebuuliza nti ssente kati Museveni yali azimuwa nga zigenda kubeera nga ziyamba ababaka kujja eno kutuyigiriza bino bipalish development model byani kubanga olede IGG yabiwako da report era ababiri yamu tubamanyi bannabbanja n'abalala ababaddengawo ebbanga lyonna. Kakati General Saleh ng'annyonnyola abagenyi be mbu General Museveni newankubadde nga munyiivu era nga ekyo ky'abannyonnyodde wuliriza tekigenda ku futuringa anywhere ku charge sheet kugamba nti ku misango gye bavunaana Among tekigenda kulabikiraku sabotage eyo gye yakola. Wuliriza atunnyonnyola Salimu Saleh mbu tekigenda kulabika mu anti-corruption division of the High Court mbu eno gy'alina okutwalibwa ultimately alina okubeera charged ku nsonga za corruption. Kakati tukijja ku Salimu Saleh nti Anita Among alina okutwalibwa mu kooti avunaanibwe emisango gy'obuli bw'enguzi za corruption. Tukijja ku Salimu Saleh nti alina okutwalibwa akole ki avunaanibwe. Naye eyo sabotage mbu okulinnya mu programu ya General Museveni eri mbu tekigenda kulabikira ku charge sheet. Salimu Saleh bw'akola ki bw'atugamba ebigenda okulabika bya corruption. Naye ate atubulire Museveni tebimulya. Kitegeeza Museveni already yenkuliza agiwagira ebyo tebimulya. Naye ate kakati byagenda okukulembeza kati Abannayuganda bwe njagala mutegeerere tikati awo tuba bakiffe okubeera nga tukyali mu bizannyo ebyo tukyawagira Museveni muhozi mulwanyisa enguzi bbalamu kubanga ne Saleh akugambye si y'ensonga nsonga ndala nnyo ate n'ensonga gy'atuwa naye Saleh si yeyo gamba akyogedde philosophically kwegamba abagezi ne tukitegeera nti buganzi obwali buyinza okuvaako obusika bwabwe okufa okitegedde. Kakati munnange Salimu Saleh atugamba mbu newankubadde tekigenda kulabira ku charge sheet bigenda kulabika bya corruption bibagenda okubeera nga bamuvunaana. Mune Museveni munyiivu nnyo mbu kyamulishira okubeera ng'awulira ng'aliriddwamu olukwe. Museveni naye seba ati okumulyamu olukwe naye ffe batuliddemu nkwe fakiti batuliddemu gakwe. Omulimu gwe gumu ne guweebwa Oboth speaker omupya kati aliko era nga naye atambulira mu buufu bwe bumu. Museveni kyayagala mbu Salimu Saleh yatugamba. Kakati Salimu Saleh mu kumaliriza mpozi yaffe wanvu yennyo mbu yakakasiza nti Anita Among mbu abadde muntu mulungi era nga mbu alidde na buli omu kwegamba muntu agabana n'abalala. Mbu naye kennyini Salimu Saleh Anita Among abadde agabanako naye nga ajja ne balyamuko. Naye si kyangu era tekisoboka gyali tali mu position kubeera nga ayamba obusungu abantu bagamba powerful people abantu ab'amaanyi abalina obuyinza muno mu ggwanga nti beyanyiiza obusungu buli waggulu nnyo nayagala okutukuba busu kati bazibiikiriza nabiri tasobola bibagamba naye omukazi ono nga balabira ddala mu butuufu kyali kye bakubye ebyaddala. Kakati n'agamba kati wulira abagamba
nti amagezi ge nalibadde mbawa, you should mind your own business. Nabagamba mukole byammwe bino mubifeeko, munoonye ebyokukola, kubanga muyinza okumaliriza nga mutomedde ng'obusungu bwabo be yanyiza nammwe bubayooleddemu. Bw'atyo Sale bwe yabagambye, kubanga waliwo bo abakakasa nti alitamu ng'alina okusasulira sabotage eyo be yanyiiza. Naye kakati gwe Munnayuganda mpuliriza, Munnayuganda njogera ku Munnayuganda, kubanga waliwo abamu nga goyogera ku Munnayuganda naye najja ng'alowooza ogamba ye, njogera ku muki okuleka mpozi oyo atali Munnayuganda naye ng'awagira enkyukakyuka. Naye bw'obanga saagala genda yeeyo busungu. Kakati gosooka ne weebuuza nti kiki Anita Amongo kye yakola ekyo ekyamaanyi ennyo bwe kiyinza okubanyiiza ennyo. Of course obubbi tebulimu kubanga already Sale Musale akugambye. Kakati mbukusamba olw'okuba nti mbu Museveni atufaako nnyo tugaggawale mbu mu myoga simanya mbu parish development mood Museveni afaayo nnyo ng'ate already be ba implementinze trade order bamenya buli kimu. Kyokka ne trade order naye bwe najja ogikubuulira ebigifaako ojja kutya. Abasajja bagaggawalire mu trade order muganda wange. Mu kumenya obuyumba bw'amayumba ku kkubo. Sasula tukubuulire butya bwezzaawo. Sasula olina okugenda ku disitulikiti osasulayo $45 kaaga. Mukama Katonda ebyo nja kujja nga maze bikuŋŋaanya bulungi mbikunnyonnyole. Kakati teyannyonnyodde bantu ki abo be yabadde ayogerako, naye ng'olwedi tubamanyi ataani muho omwana ne taata, naye kennyini ndowooza ng'omutwalidde kubanga tosobola, kubanga oli munyimba. Naye kati balinga bamugamba yette, abamugamba nti basonyiwa Amongo babanga bamugamba yette, kabaga oteekawo embeera nti buli muntu yenna aligezaako. Tuvude olabanga wano ekituufu kiri nti batulimba nti wabawo abayeekera, naye wano Uganda n'ojja nti oyeekera tebakulonzalonza bakuttirawo. Ne bwe bakakasa bukakasa nti kati ono true revolutionary nga bw'olaba Kyagulanyi tayagala ssente ayagala buyinza, abo bakutta. Lwaki yadduka? Lwaki nabagamba nti abantu abo ababiri Muhoozi ne Kyagulanyi omu batatta munne, aidha omuwola alina kubeera mu kkomera mu buwaŋŋanguse oba mu nsiko. Abaaba tebakyasobola kubeera mu Uganda bombi. Ekyo nsiiba nkyogera mulikizza maaso eyo. Kati nga bwe ntera okubagamba bulijjo nti sizoni eba ya bbaasi kugwa, sizoni eba ya bijambiya, nga yo bijambiya bwe ya bbaasi ate bwe ziba nga bbaasi z'abayizi bwe ziba nga z'abasaabaze bwe bityo bwe ziba ate olumu nga na kika kya bbaasi kimu kyekigwa. Kakati munnange yadde nga tatubulidde bantu kyabo, Sale Musale tayogedde bantu kyabo, naye tukimanyi bulungi nti ye naye mwali ne bali bitumanyi obulungi. Kati n'atandika okugamba omanyi kati bwe bamala okubabu omanyi nabagamba njagala mwegendereze ekintu kino, ate sagamba mufune bubi, mwegendereze nnyo eddiini, ebitabo by'eddiini, Qur'an, Bible, kubanga abantu babikozesa ne babiyitiramu ne batugonza emitima, kumbe bo babbi bye bakola si bye batugamba. Kakati ono amaze okubagamba kubafumba mubiri, abagamba mbu naye sikyayogera sikyalimba, I no longer tell lies. Mbu kubanga mbu gye buvuddeko kyajje alokoke yafuuka na mulokole kati. Era ye mumalirivu nnyo okubeera nga akola ebyo byonna okudistinguishinga himself as a righteous Christian. Mbu agenda mu buufu obwo agenda kukola kyonna ekisoboka, mumalirivu okukola kyonna ekisoboka okukakasa nti ddala kati mukristaayo awedde emirimu talimba. Mukama bannange mbagambye ntandise mbugamba nti mwegendereze nnyo. Oli ayimirira mu maaso go n'asoma Qur'an mu lunyiriri, n'akusoma Bible olunyiriri, naye ng'akufumba. Kati batufumba munnange.
n'atandika okugamba mbu naye awulira ennaku asaasira nnyo Bukedya Women MP kubiriwo mbu kubanga abantu bangi nnyo abaalyanga naye be yalyanga nabo naye kakati baamukyukira ne bamulekulira mu kaseera bwe yali badde abeetaagira kakati ye yali badde agamba nti abantu bangi be yalyanga nabo naye kagamba kuba naye agaye yalyanga naye naye kati naye amuvuddemu ndowooza kyategeeza nti naye munnange amuvuddemu amwegaanye emirundi oba emeka amwegaanidde ddala akati n'agamba nti mu movement mbu wrong doing okusobya mbu kuli punishable mbu olina okubeera punished okusobya mbu wrong doing is always punished era n'agamba nti ye naye kenyininyini baali bamubonerezaako newankubadde nga Bush war hero naye mbu baali bamubonerezaako mbu Jerry Museveni ati baagambanga mbu Sale yagendanga mu State House n'ayingira n'emmundu n'ebintu ebirala bingi bye yakolaakolanga ndowooza naye baali bamubonerezaako kakati bw'atyo Sale ng'ababuulira amazima agakaawa n'abagamba nti Anita Among will be subjected to the full wrath of the law regarding the corruption allegations. Anita Among agenda kubeera nga asimbibwa mu mbuga z'amateeka awere emmenbe n'egyenguzi n'obubbi na birala byonna bibamuvunaana. Anita Among bw'atyo bwe yabagambye kakati munnange njagala mukimanye ti just kaseera tulinze kuba tugende talimba ye mbu kati yalokoka. Manyi kati abantu mbu amazima bagalireetenga ku bulokole. Kakati system nze nga bwe ndaba kinaali badde kugamba nga Uganda atalangi kubanga nina okubaako engeri gye nkizingazingamu kubamaliriza. Eno system yonna eri rotten, yonna yavunda mu kye muba mumanya, yonna yavunda era antidote eryali badde eddagala erinza otuwonya system eno be bantu abalinga Kyagulanyi kubanga ne Museveni akimanyi nti tebaagala ssente, baagala buyinza, baagala kutereeza ggwanga. Nga bw'olaba Idi Amin bwe yava mu ggwanga lino nga si mugagga naye ng'azimba lizimbe, abo abaamutabulatabula bennyini bwe Museveni be baabangawo okumukola ebikolobero ne babisiba ku ye, nabo ne bamucyanga okumubuzaabuza naye nga yali ku mulamwa. Kati bano abasajja ebintu byabwe naddala abo ababalya mu ngalo baali badde bongera okubeera nga bategeera nti bano abasajja tebalinaako bannaabwe. Emboozi yaffe ewanvuye nnyo, nsuubira okudda okukola emboozi endala ku Anita Among. Kubanga twolekedde oba oliawo leeruzira ayinza okukombayokko, naye ate okulondebwa ku kakiiko ka Parliament ne babako bamuwa ekifo mujjukira andazaake n'ekyo nakyo ate jjukira kirinaawo ate kawindo aka escape nti probably bakyakukuta naye kuba Museveni ayinza okuba akyakukuta naye wano anoonya engeri waakiri gye bamukombesaako eri then bamutadde akole ki bano nyige gye bagivungisaamu emisango gibe nga tegizitowa nnyo okubeera nti bamujja ne kuba MP kubanga bano ababbi be basinga okubeera nga beetaaga nti abantu nga Anita Among babeetaaga obukodyo bwabwe kubanga Museveni amulaba nga ali talented mu kufumba, amulaba nga ali talented mu kukola ki mu kufumba. Nti we yaviira mu FDC mangu ali speaker tolowooza nti ne bimala gabaawo, kitegeeza aba yamufumba yamuconvincinga. Kakati nti ebyo byonna tulina okubeera nga tubitunuulira era akantu ako akukubira kawindo akukubira nti baamulonda eri mu Parliament bamuwa akakiiko baali badde tebamuwa. Okitegeera yadde bamuwa akafo nga kali kamukkakkanye n'ekyo nakyo kiri awo. Tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalangi nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.